Omusumba House of Prime Ministries International Aloysius Bujingo agambye abakkiriza abakunganidde ku Canaan Land leero nti si wa kukoowa kubajjukiza amakulu g'okuzuukira kwa Mukama waffe nga bwe buwanguzi bwaffe. Olunaku olwajjo nakugambye nti oluvannyuma lw'okuzuukira kwa Mukama waffe ne kikakasibwa nti buli kimu mu maaso ga Katonda kisoboka. Matayo essula 27 olunyiriri olwanamu 3 lumaakinge. Yeesiga Katonda amulokole kaakano oba amwagala, kubanga yagamba nti ndi mwana wa Katonda. Bangi nnyo abawulidde statement eyo Katonda n'abakolera. Omuntu olutalo bw'alujja ku ggwe n'aluzza ku Katonda gwe weesiga, gwe n'oba omaze okuwangula. Agamba nti okusaba n'okwesiga Katonda byankiza eri omukkiriza, wadde bangi babeera bajerega abasabi nga bakyalindiridde Katonda okwanukula essaala zaabwe, era omusumba abazizzaamu amaanyi. Waliwo entalo ze twagala tusigalemu ffekka, baleme kuyingizaamu Katonda waffe. Nze oli wa ddembe okunvuma, oli wa ddembe okunkola buli ky'oyagala, kasita tolumba Katonda wange. Kaakati nkuzzaamu amaanyi mukwano gwange nti olutalo lwonna lw'olimu erudda eyo, bwe baba nga baakulangidde by'okkiriza, bwe baba nga baakulangidde by'osaba, bwe baba nga baakulangidde ndaba weesiga Katonda, awo kaakati ennamusiganya etuuse ku nnyooge. Bagenda kulaba Katonda we kyasobola okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ategeezezza abakkiriza nti mu nsi muno tewali muntu yenna eyeesigika okusinga Katonda, n'akubiriza abakkiriza okukolerera obulamu obutaggwaawo nga bakyali ku nsi. Eno ensi okubala yatandika okutuuka lweriggwawo kubanga ejja kuggwaawo. Tewalibeerayo mwesigwa okwenkana Katonda. Kati ettaka lino erirwanya abantu, ensi eno erwanaganya abantu, n'eggulu eryo bijja kuggwaawo. Era Bayibuli egamba tebirizuululwa nkifo we byalaga. Kati entebe ya Katonda eryokekke atule mu bbanga awo, emyoyo gyonna gijja kuba weegiri, n'abafa abaafa edda bonna bajja kulabikako. Kati olwaleero oyina akakisa okwesalirawo, ozaalibwa omulundi ogwokubiri oleme kufa mulundi gwakubiri, oba ogaana okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ofe emirundi gyonna. Omusumba agambye nti ffenna tuli bazzi ba misango, naye kiba kikulu nnyo omuntu okwenenya buli kiseera, kuba ensi egenda ekyuka n'ekigambo kya Katonda batandise okukikyusa. Kyenva nkwegayirira nga nzijja ku ntobo ya mutima gwange, toyina kyofiirwa. Kkiriza obeere born again, kkiriza ozaalibwa omulundi ogwokubiri. Prevention is better than cure, but on that time there will be even no cure. Tewali ddagala ku lunaku olwo olw'okubanga omaze okubira abakatolika gamba nti kati nzikiriza. Tuli batwambadde omubiri omulala, immortality. Abakubiriza okusabira ekkanisa mu kiseera kino baleme okusekerera abagudde, kuba ekkanisa ya makulu nnyo eri abakkiriza. Ne kino kenkibabuulire bapasita be bali ku front line. Twalaba okubanga bangi boonooneka paka kukuulira ng'oli agamba ye nannyini bulokole, naye ng'ate mulokole bulokozi baalokola mulokole, naye kati naga ye nannyini bulokole bwonna. Tusabirenga kyaki yonna atannaba kulokoka, tosanyukanga ng'olaba pasita akola obusolosolo. Saba, kubanga oyo omusajja akola ebitaliiyo, abikoze lwakuba omulabe yamuyingiridde, ali ku front line, bamukubye. Tosanyuka. Ate gwe atanalokoka tosanyuka n'akamu, kubanga okyali bubi, weetaaga ababuulizi. Singa bonna banaabakuba ogenda mu geyeena. Abyogeredde ku Canaan Land leero mu kusaba kwa lunch hour. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.